Popin Media. Deno jamaa tukkiriza oluvannyuma lw'okuyita mu kuteesaganya ng'ate tulina ekifo ekisingako wano ne tukkiriza nti Honorable Nalubwama adde ebbali katono. Nalubwama oye oyo abadde agenti wange, ekitegeeza nti tetutudde ffeka. Nsooka okubeeyanjulira nti nze Agatha Nalubwama NRM flag bearer owa Kayunga district ku kifo ky'omubaka omukyala. Ekyandeese mu kalulu kano bwe bulumi obwenjawukana obutali bumu n'okulaba nga mu pate mwennyini mwe tuli mulimu okweyamula. Nga Agatha Nalubwama nzize okulaba nga NRM tubeera omuntu omu era nga ye Kayunga empya etaliimu ntalo, etaliimu busosoze mu mawanga, etaliimu busosoze mu madiini, Kayunga empya ey'abantu bonna. Obulumi bwe nnina nti NRM yatandikira mu 80%. Kakati NRM egenze sebengera ng'ekati erimu 30%. Kwe kujja ku kifo kino. N'olwekyo basaba ne bannyabo mwenna abali wano nzizenga candidate okusooka okugjawo ekyo ekyogerwa enkambi emu ti Agatha Honorable Nantaba yamuleese. Ekyo mukitegeere nti nze najjanga omuntu era tewali antegeerera. Abalonzi njagala mukitegeere nze najja na lubulumi wa kitundu. Ekyokubiri okusinziira ku nteeseganya ezigenze mu maaso ba agenti bange abalonzi bange bonna bali wano era baŋŋambye Nalubwama otuttira tuyambe tetukubagwe kwegudde emabbali naye nga tekinnaba kuggwa. Saagala muntu yenna alowooze nti nguli nva waggulu. Abalonzi bange nga mbasaba Nalubwama Agatha mbasaba mumpe kadi NRM ku kifo ky'omubaka omukyala ate muginyongere tugende paka mu Parliament. Kayunga district esobola okubeerawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kituufu nzikiriza nti nzize leeti era nakatandise ennaku 3 emabega, era nzikiriza nti ndi leeti. Leero ennaku z'omwezi 23 mwezi gwa Kutaano 2025 tuli wano ku kooti ya Kayunga. Njagala muziwandiike mu mitwe gyammwe nti olunaku luno mwasalawo ebiseera byammwe eby'omu maaso ebigenda okubeera. Olunaku luno mugenda salirawo abaana n'abazzukulu. Olunaku luno ekyesanyusiza abaleekaana batono, abasirise be bangi nga bulijjo. Abaleekaana batono, amaloboozi agasirise nga w'ekitiibwa. Naye leero Kayunga muli baddembe ogitunda nga bwe mwagala. Muli baddembe oba mugiwaayo mugiweeyo. Abaana bammwe n'abazzukulu bammwe olunaku luno bali bajjukiza nti lunaku Kayunga lwe yatundibwa. Sandize mu kalulu kano eyambadde sikeegomba. Naye bwe tunuulira omuntu agenda kumwagala muteeke Kayunga mu mikolo gye. Abakabi bangi, basse bangi, abateekamateka bangi, batululire bangi, bakoya bangi, batadde bakoya bangi, bateekamateka bangi, abaseewe ebigulwe bangi. Omwana kyewagala muli yadde okusanga bwemwagala. Nze mutukire olunaku luno tunaataba yajja mu maaso gaffe eyeewaayo
amanyanja nga Livingstone nesimyewo ku kifo kya chairman NRM Kayunga district nga nze asobola okugatta Kayunga district nga nze asobola okuleeta percentage ya Kayunga district ku kalulu ka General Yoweri Kaguta Museveni. Abalemeddwa batusanga tuli mu percentage 9 nga batugamba nti Kayunga n'ente zironda ffe twakanoonyanga nammwe naye kakati tuli mu 33%. Yensonga lwaki nzize mbasabe akalulu kammwe banyinaze bakojja basenga tugatte Kayunga district.